Yeze Kanka Kapita wa TMO online television. Tubebaza nnyo okutuwagira kati bbanga lya mwaka n'omusobyo. Tubeerako ne munnange oyo gw'olabajja nga tweteekateeka okuba nga tubaweereza olunaku olwaleero, Yozefu Tamale Mirundi Senior, mutabani wa Mole Namatovu Mirundi. Akabeere nga yeeteekateeka ate tubaweereza. Omukutu gwaffe guno twaguggulawo eri mwenna abaagala okulanga. Bannaffe abalina bizinensi ez'enjawulo, twala amasomero, twala amaofiisi, twala bannaffe abali mu property, bangula bikadde. Nammwe mwenna tulinamu bannaffe abatunda eddagala abahabo, muyitire ku nnamba y'essimu eyo gye mulaba. Naawe ng'otunda kamu kamu oba n'abo bonna ayali agadde okuyisaawo services ez'enjawulo ku mukutu guno, tuwe ebirango ng'oyitira ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba. Programu yaffe eno eyitibwa Political Doors. Political Doors, doozi y'ebyobufuzi tubeerawo ku TMO okubanga tubaweereza. Kangende buterevu wa mutabani wa Mole Namatovu Mirundi mu Political Doors y'olwaleero. Abantu buzeyi beebaza kimu nti information eno ebadde ebeekwese. Ate nga bagamba nti abantu abamu bwe bagenda ku TV waliyo okubifilitalinga nnyo. Kino tokyogera wano, kino tokyogera wano. Kati kyekibalwanya mu social media biki. Let me tell you. Nabagamba nti Abaganda bangi abasajja baafa enziku. Enziku yattanya abasajja abakulu. Lwaki? Nti Muteesa olubereberye bwe yakwatibwa enziku n'emuluma yagamba nti abantu bange bajjaga nti nze munafu. Kakati n'abalagira bagifune bonna. Oze direct abasajja okukwatibwa enziku. Abasajja abalina okukwatibwa enziku. Abakazi abaali bagiyina mu lubiri bafuuka babbeeyi nnyo wanted nga babanoonya okukamula. Kubanga Kabaka enziku yukola birina amannya mangi, enjoka ensajja, baana bagalye, ani yabagonyaabonya nti had no solution. Kati ate generation yeyo bwe yakula nga bondi bazudde PPF yagera yejjanjabanga enziku. PPF nali manyi lyali ddagala lya biwundu. Lyali ddagala lya biwundu ery'omu kacupa. Kakati Abaganda batyanga okwogera nti nziku nga baga nti mutwe gwe gunnuma ye nga bo bamanyi nti eddagala ly'Abazungu lyonna gwe bw'olimira lyerimanya kyerikola ki kyeriwonya buli bulwadde buliwonya oyogerayo mutwe mu kifo ky'enziku. Toyogera kituufu nti emumbwa yejjamu olubuto ate lulemezaamu yemu ayagala okujjamu olubuto aginywa nayagala okulemezaamu ekigala nga aginywa. Kakati bo nga balowooza n'eddagala ly'Abazungu bwe liri tibwe lituuka munda lijjanjaba buli bulwadde obulibi. Kati kyetubagamba nti abantu bano bo basalawo okusaanyaawo institution, basalawo okukuba ali mu kifo ekyo bamugjewo batwale ssente embwa bakanyuga ekasasi. That policy has created trouble for them. Nti abantu be bajooze bayitiridde and they are not ready to abandon obujoozi. Kubanga kati wowulya recording eyo y'omwami avuma nze ndi mulalundi ki. How can I be a madman nga nze nyimirizaawo gwe ekintu kyoyagala okusuula kituufu. Ani gwe bagenda okunoonya mu ggwanga muno nze naye ani gwe bagenda okunoonya okutta. Bo bagamba obaanise nnyo era omuntu akwanise nnyo ekyoba omusuubiramu era ekyo kyaba alina okugamba. Muka bakitegeere nti there are people abatasonyiwa. Ejjoogo lyabwe yeyankeera ku makya naga ndimbwa banziye batwale 5 billion azikwata azisuule mu kikomera kyange ewazzani. 5 billion azikwata azisuule mu kikomera yatwala 5 billion nalweiso yezimu wazisuulayo muvaako bwe kitaba kyekyo olunaku lumu ndirabako nalweiso mu kagaali k'abalema nga azireese. Toyinza kumalaga nkuba n'onjooga n'odduka emyaka 7 bye bafunye mbifunye bo bali balowooza nti ndi wakuzanya kunsimuka buli ne mu ggulu obujoozi obwo bujja baggwamu. Njagala kutegeera 5 billion azireete ewange wazane mu kikomera azisuulemu agende. Ejjoogo ly'omulenzi oyo libeeko we likoma. Naye tukasimi nti nagobeza Abachina nagobya Abachina ate Abachina babadde bakola shode waka kakati atulemeseza sente. I wanted to expose him and I will expose him more and if he kills a person lwalitegera nti ensi yamukyawa. Yes. Njagala kutegeera muzeeyi
this panic eyokuwandiisa ebintu ku online balabye nga we wayitira information tebalina team the whole thing omanyi nze mbagamba nti tukina kye tuyita Kerode theory Kerode tewali kibinga kuleeta tteeka ng'olireetera omuntu omu baleeta etteeka lya 1995 statute kati is an act the statute on our books etteeka eryo nga lya media one to start a newspaper you must have a graduate you must have a degree if that graduate must be registered muwandiisi bw'aba avuddewo enkya tofuluma ne radio station any media institution must have a graduate manager kakati at that time baali balowoleza mu nze baali balowoleza mu njuki baali balowoleza mu kyeya nga bawafula okutwa aba monitor baagala to control the media organization wuja naye nga tebagisobola wuja baali tebabaagala kati bawafula ne bagamba tukolewo ekibiina ekigatta bannamawulire ba Uganda the National Institute of Journalists of Uganda kyafa mu mateeka mu ekiri bakireeteraani ne bagamba eri munnamawulire agenda kukola mawulire nga talina diguli you must have a practicing certificate every year ani agikuwa niju okulonda mu niju kwa membership ayina kuba wa diguli all of this is there it is not working. Of course. The last president of Niju is Nabusai, my sister. Kyagaana. Kakati sente bayonoona zaaki. Waliwo omusajja nga bamuyitaani na Gasatula. N'alyoka atwereka kwa I think Gasatula I'm a pilot who was senior 4. Gasatula disappeared like a gonorrhea. We are still around. Kakati eri etteeka ne likola ki? Ne bakola etteeka erya secretariat okuyita munne eggwanga lye. Baali balisibidde kaana. All of the money and the time wasted it is there. Lyafa. Bati wali muntu atayagala kumugamba nti mwe basibira bizondo balikola nga bagamba to protect the bwandizi abali mu Uganda okubayita Abanyarwanda nebo balowooza nti buyita Abanyarwanda nti Banyarwanda bo tebakyagala Abanyarwanda baddayo ewaabwe era baali basaba Habyarimana passports to recognize them as Banyarwanda as the government was struggling to protect the Banyarwanda in the government, the Banyarwanda were agitating to go back and they went back and they all remained redundant. Never let it take it that they are traffic. Omusajja what agogo nabagalese naye gasigala mugundu wali tegakola yatomera omwana agenda okusoma awunga ku Bati Valley kati mukutya n'amukulula omwana ndoza yamukulula paka wandege yanava mu motoka nadduka Parliament convened immediately. Never the most draconian law on traffic. The Alikoz. Ulevageza Kodikola taxi medium. Wastage. Temukolanga take a targeting somebody of an individual. Kerode on a mobile. Kabaka sekabaka. Gundi banaba abasajja bajja okulaba nti Jesus azaliddwa. Yabagamba nti mumala omulaba muyitirangako wano. Ne mumbulira. Bwe batajja yatta abaana mu bwakabaka bw'ab'ennaku ezi Jesus adolede Fred to Cairo abalezi yatta baali balala kakati etteeka lya terrorism omusajja bamuyitanga Akena Pojok yaleeta etteeka lya terrorism basibireko Museveni n'abayeekera nga kooti zibata kakati what happened gundi oyo Akena Pojok yennyini nga former minister w'obote bwe bamusibira mu terrorism ffe tetubafaako naye ffe tubagamba nti muyina ba bloggers bangi muyina abakubi b'amasimu naye muleeta bagwagwa mugula bana batasobola badifendinga kati gwe bw'ozaala omwana kasiru ogana abakukyala okwogera tekisoboka yes kati balina abaabwe abalemereddwa okuderivalinga emirimu buloga ki kubanga tewali kiwemulanga social media oyinako abantu bameka oyinako bameka ne bw'obateekayo ng'abantu tebaabiraba era tebajja biraba olugjayo omutwe ne bakulangira obuyonzi bwo kakati these people in panic naye lwaki boonoona gavumenti eno tujja kutukekeseera naffe tugiveemu I cannot operate in a government associate with a government that runs on failures. Why don't you at this time why do you believe that you bring Dombo yaliyewo
aliyo Rogers Mulindwa ng'abaddewo abogerera mu kiseera nga mwe mulya kati butuuse mu kiseera kya ssente abamulesa ali essente adduke bo baddeyo mbwembwa zibogerera nina pologulamu zange mbadde nzisustaininga out of personal sacrifice nga Domba aleeta ssente nti anfuge Domba bwampita tukubagalira mu meeting omunatyamu actually nze kyemanyi ku programu z'omuzeeyi n'abaana b'osangawo ku makya artist obawayo ka transport ng'omwebaza okukeera ku makya kati finally mu kaseera ka ssente baleeta oli an election time is like a village wedding. Omukazi omugezi bwaddira ne bamukwata n'omusajja yavudde e Kampala ku mbaga aba musiru kubanga omusajja ajja kuddayo e Kampala ina amakaaga wedding ya lunaku lumu obufumbo bwe bufudde. Do you think me I can waste my credibility ntandika ebyo ndifendinga ebyobusiru nze ndifendinga covid ndifendinga ebyo education byesiridde mu sente wabe wakiŋŋambako wabeewo akiŋŋamba tulabe kakati bwe bamala okutegeera ebyo lwaki mmwe temutraininga baboogerera waliwo omulokole atalina kwaya bonna balina ani agibawa Katonda beeteramu ssente ne mu byambalo mu bivuga kwaya n'abantu abo be mulaba mu masabo ow'amayembe wanjawulo n'ow'essabo wa Lubaale owa Lubaale alina okubeera n'ennyimba ez'emizimu abeera n'ennyimba ez'abalongo nalongo bweyisaayo akeeyo abeera n'ennyimba ezikowoola Lubaale basuula bazina kakati gwoba n'omusamize abeera n'abamwogerera n'abookya ennyama bw'abasekula eddagala bakulemye gavumenti ebeereeta n'abantu abatalina bagyogerera nga ssente bazigibabbako nalwiso n'aleeta nakangeegeenya naddira bannenyini sawuli yaako n'abawa emmotoka n'abawaaki ye time has come muveeyo muzine nedda abantu bannalweyiso baveeyo bazine beyali agenda awanika ku buli omu bajja awanika bajja awa ssente baawa emmotoka baveeyo bazine yes kati oyagala kuŋŋamba muzeeyi nti abaabwe babalemye okwasaganya bagala kuwamba buwambi bagamba nti scientific election is very challenging to government one who is going to come and defend education nga sente muzite okujjako abanyambi abalusula nti olagirane nti because of the vacancy sida mulimu mu government you direct me as who can ring my number simanyi nti oyo omwana asasudde woteri ye 5 billion mbwangobe ku NBS ngende nsayininge nakubakaliisa nenkimulekera katulabe nze ne kaliisa ani ali obulungi tujja kudda ku leetiyo katwe tujja kuwandika pamphlets Lushaganda ground kati Bob Jose rejogo tulikube bo baagala era ku kiregulatinga baagala batuuke ne bajje bataasiga nsigo bakolerenga bo bali obulise teri agenda kubakoleranga muri obulise kati tulina kola kibuze kolewe ekibinja ky'abajozi abajozi bamwe bwe mugabana nabo sente oba mutegeere nti omusajja nga Rogers Mulindwa abakoledde ekibiina endlessly mu kaseera akabi wakalabayo bameka bagenda omulaba oyinza n'okusanga ng'ofuna talina kyalya olwo bamaze okubba ssente badduka no bw'oba muli ku mizigo nga tolina mwana manyi ku mizigo abakazi balwana ono omwana wagundi yapamye wano ne badda ne mu bbi lwaki ogamba nti owange yapamye mwalidde mukyere kakati nedda mwe abalina abaana muyolewo ennagisi yammwe ennagisi yammwe gye mutadde mu education ennagisi gye mutadde mu heresi mugyegirewo siffe fete tulina obligation kubagirawo nnagisi saaba amaze okukola ebyabwe ate mujje mubagire kujjawo nnagisi yammwe gye mupamyewo fete tulina abaana ejoogo ly'abantu abaana bammwe be baataddewo ennagisi erimu omuceere erimu gundi covid erimu ani mwaziridde mwenzige mwazire mukka how much money do you give me arrogance how can you ring me nguvuma buvumi but of course kyoyogedde mzeeyi nkiraba yinza bwonna kwogerera nalidde ku ssente zo tekisoboka tekiriyo obwo bujozi abantu bonna mzeeyi bakitegeera gwe ne bw'obanga tokoze abantu gwe bafollowinga bamumanyi nti bajja kufollowinga gundi kati baagala bikontrolinga byonna wansi waabwe siridda ejjoogo eyo twagala mulabeko ku muntu nti bwe mumujooga takomawo ekuba baali baga okulonda bakunaatuuka ajja kujja tumulimbe sente tumuwe akamotoka tumuwe no this is principle mulidde sente meka since 7 years I left sente meka ze mulidde njagala kutegeera nze ne bwenkolera obwerere nga nkolera Museveni okumenya abasajja abo bajoozi nnyo basajja mmwe muli bajoozi mu State House mulimu omusango mwami bategedde nti President Museveni yamwadde assignment
bamugambye mbu alina COVID-19 ne deputy we oli serious ne bamukebera naye n'aleeta baddokita be naye omanya abasajja bo nti bazibu nnyo bagambye mbu alina symptoms naye asiiga naye ye tannavaayo naye singa omusajja gwe dokita wazze wange singa oli mu covid singa nze ndiruzira alina bubezi woofiisi bagitwale bo be balina okulya ssente bokka tebamwagalayo nze siribaddamu ne bwe bandagirira nti nalweso oba nakalema be balina eddwaliro okukyala abaana abange bafu nekibagerezaako bagamba nti nalwadde kansa ne bagamba nalweso olaba ngendayo nze gye nagenda ewaffe bwe banjooga bakimbuuza muliddamu nti nedda tetuliddamu ku nsi mu kabuli ne mu ggulu kakati nze munnange mwe munoonye bwe muba munoonya ab'okujooga nze siriimu nze mbabalira njagala kubuuza muzeeyi ku bantu abaagudde mu bululu ani teyagambye mbu mukama we ye yamusudde agambye President Museveni nti ebyokulagira abantu nti balonde nga balina ndagamuntu nga talagidde bali mu kitabo kyekyamuleetedde okumusuula ekyo kyangu nnyo talina logic ani tetalina logic do you know why the NRM has a register of voters. Yes, I understand that even in her constituency there is a documented evidence. Kakati if these people, if she was defeated because of people who were not supposed to vote, yes, that's what she's saying. Produce the voters register and tell us, according to the voters register, we had 50,000 people in my constituency, but we have an extra 20,000 that is not part of this. Very simple mathematics. Not part of the register. Mathematics. Museveni yekibateze ne bakigwamu. Museveni toka ntaina nkala z'abalonzi. aba NRM era bebe mulugunya bagamba yeye akibateze abasuule intentionally yoke bakamukubiddemu tango odoyi yabadde ayina enkalala z'abalonzi ezize Museveni tango odoyi gundi yamugamba Lumumba use these ones tango odoyi n'aganda Museveni akimukubiramu kakati tewali kwalo teriiwo we have don't we have yellow books, yellow registers of NRM in the constituency. Yes. Let Aniti produce the because as a candidate you must know the voters. She must have the voters register because the president said even those who are members but who are not on the voters register should vote. Yes. Which means the voters register remains intact. Anite wagambira awo nti batadde abantu bamubba obululu abatamwagala ne benyigamu. Waliwo abasiru be bagenda okukwata. Tinawuliddeyo constituency omwabaddemu nga bw'ogatta ttale miliyoni emu. Awo gudde. Kubanga bajja kubuuza nti bano baavuddewa. Museveni yasoose n'akwata voters register n'agijja ku Tango Odoyi n'agitereka wali. Kakati Tango Odoyi ne bamukwata n'akubirwa ddala ne lisiti y'abantu be yabadde ayagala okuyisaamu. That's why the media does not talk about Tango Odoyi. Who created the confusion? Yes. No. Tango Odoyi bamusparinga waabwe and these people control the media. I see. Media yabwe ina saturation levels zammeka. Media don't write about me. And I don't want, I'm more powerful and influential than all of the print media, the newspapers combined. I don't want anybody to write about me in the newspapers. No. Are you trying to tell me Tango Odoyi naye wa mafia? Ekyo kyangu nnyo. Bwe tubanga tulina ekitabo ky'Abakristo ku kyalo. Ne tugamba nti bannaye katugende tulonde Ssaabakristo. Kakati kalidinaali n'atugamba oba kibisopo nti bonna n'abatali bafumbo naye nga bakatuliki mulonde tuba tumaze okutegeera nti tuyina lisiti y'abafumbo kakati lisiti y'abafumbo eyo gye tukwata ne tugamba nti oba mwabaddemu abasiraamu abalonze kakati tusooke tukwate eyo lisiti tulabe lisiti yeriko abantu bameka abakatuliki tugambe nti kati abasiraamu bayongeddemu omuwendo bwe buti yeye ekokkola mukama we ekyo etakyogera nti kyekyo kyennyini ye yabadde ku lisiti eno epulipe yalinze ye yabadde ku lisiti eno ya NRM register yero omanyi UNEB nga babbye ebigezo nga si be babyebidde UNEB esobola okuba okusatulatinga pepa neereeta endala ekituufu singa UNEB ereeta pepa ne bisatulatinga ne basirika ne mubakubirawo endala nga tebiva eri munda ne babakubirawo endala omanyi nti bagwa kituufu waliwo olunaku lumu
Kawempe second primary school yali yamanyi nnyo omulembe gwa Amin ng'eyisa kakati kwolwo simanyi kye bakola musajja oyo Headmaster w'e Kawempe abaana ne bagwa the man insisted nti UNEB yamubbye because it is an Islamic school. Omanyi nti omusajja oyo bamukwata n'ebigezo bye n'abagolozi ne bamugolola era nga results zezimu during Amin's time Kawempe either Kawempe primary school or Muslim school ku mulembe gwa Amin yagwa abaana bagwa unexpectedly unusually n'ayinsisting nti bamumye lwa busiraamu Amin directed bamutuuze n'abaana be ebigezo babigolole he got the same results bamudamu ne bamugolola kakati kino kitegeeza nti Anita ne bwa complaininga ayina tubuulira fact ya kitabo n'ayawula constituency emu abaddemu bameka akati atatulage nti originally mu constituency yewange mwabaddemu emitwalo 2 naye bwe tubala abalonze results ettale gyabadde emitwalo 4 ekitegeeza kati gwine ensonga yes kubanga ye president yasooka n'asalira tangodo y'amagezi n'addira voters register n'amugamba tezijja kukola era nze nkubuulira si mukama we yakuba structures ze zonna bamafiya baatudde ne baga nti akakodyo k'omusajja atukubye 50%. Kati eyo omwami bwe yabadde ayogera teyakugambye nti Lukutana mu muveeko ayina ebizibu bye olabyeko mu mpapula za Mawulire nga boogedde ku Lukutana bamutadde ebbali yes mpulira ekyo ate mwana nge bw'obakuba ekintu tebakikyusa kakati bakugambye ne bakugamba akedi mitwe 5 zigenda kuggalibwa how come nti okuva lwe nabakuba nti akedi zamu mwagala zeddiza through the back door story ya akedi okyagirabako mu Mawulire zadduka tukirabako yadde ku page ey'okuna kyali editor wa Lupapula I'm from Monitor chief editor of you are not editing any newspaper nga omusajja abagambye n'abakuba n'abagamba nti abasajja bano baagala akedi ne zisirika omulundi gumu sazi wamukyogere siddanga muzirabako yadde ku page yakumeka buga nti abaana baddeyo basome sente za TV ne radio ze baali balina okusomerako ziriwa oba TV ziriwa oba zo zennyini and I can predict abasajja abo banonya justification ya sente ze babba abaana ke badde mu ssomero within 3 weeks amasomero gajja kuddamu gaggale I can predict nendekawo ne miliyoni zange 5 if we open up schools they will be closed within 3 weeks they want to justify their prediction you go jisinziza ku parameters ki babbi kati bagala kwetikkula kiri temwinawo mukyetikkula why if the president gave you money to produce TV sets and radio sets for students for distance learning muzirete ziriwa radio muzituwe oba sente mutubuulire nti temwazikozesa babadde tulowooza tuguze coffin ey'okuzika mirundi mutabani we n'aleeta omuko n'aleeta what happens zibaawo 3 mpulira ze twabaweeredde sente webuza teziriwo mutubuulira sente bamutulaga coffin mpulira baleeta sente oba radio sets oba TV sets they want to run away baagala abaana badde mu ssomero bo beetikkula ekiri ekyaze ekyokubba sente beetikkule tebazirabawo sente teziriwo baazibba kuba baali balowooza nti Museveni yajja kutuuza mu lockdown bafune sente endala nga bwe baakola ku nzige kakati waati ekibakwatiddeyo beesanze mu kizibu ti one Museveni talina sente zabongera lockdown is not impossible kakati what are they say banking on bakimanyi Museveni must open up the Entebbe International Airport Museveni must open up the bars kakati if you open up the bars how can you leave the schools closed batugambye nga lumu airport lweggulu awo mpulira kakati obubbi bwabwe ejjoogo lyabwe likubiddwa ejjoogo ly'ababbi bano likubiddwa era kyokulaba badde eno nze temunsobola kati nja kusula wabeewo akwata ku pologulamu yange UCC oba oyo omuwala alina amaanyi agasinga agamutabaazi let her encroach on my program bagambye pologulamu zonna mbu tulina okugenda ne tuziwandiisa biki oyo omuwala agenda aligyeseringa embaga zeewaabwe mpulira agikwatako pologulamu yange alabe kubanga intention yonna izimi
agikwateko omulenzi oyo obujozi bwabwe bubagwa mu mutwe tosobola abantu bajja kuta Amini yalwanyisa radio Ugondi Tanzania abantu bagiwulira ekiro radio Katwe ani abagamba okubba nedda bantu omwani abagamba okubba abaganda bagamba bw'omala kusesema mwenge nti ali nyimba ndi mutta kituufu lwaki wasesema mwenge lwaki mwenge mukusesema gamusirisa abantu nga negwogulira emmere okusinziira walidde nayo gwe mukitegeera okuva n'olwaleero nti bwe tubba ssente tulina okuba n'abazoogerera naye muleme kujooga abaana b'abannammwe naffe banyaffe banyiiga twazaalibwa bakazi nga mwe mwazaala abaana bammwe tebatugulangako tituli furniture tebatugulangako mu supermarket tuli ddole tageti nti ojoga mwana wani sente zo ziridde wekka odidde 5 billion odanga muno okijjako mulenzi gwe ewakajiji ne bali omukyere tageti eri nti mirundi engeri gye yashiftinga naddako online kati alina okugenda n'okuwandiisa tebasobola mpulira oyo muwala ajja kudduka ate baba beekukumi nanyini buyinza yeekukumi ajja akirangiriza amukozesa yabajja bene empale bagimuggyemu mpulira okuba omutwe ogwo bagwasi njagala kutegeera muzeeyi Rukutana lwaki bagamba nti ye alina kukuumibwa mu maximum prison Rukutana agiddwayo bagamba atwaliddwa ekitalya ekirala yeekalakaasa nga luli nga tumanyi wa kitalo nnyo ki ekibaddewo bakugamba musajja ani yayemba nti okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira bannannyini buyinza badduse dda bamuwaddeyo tomuwulire omukulu ng'agamba nti Rukutana ye muleke yakola amanyanga ge nannyini buyinza yadduse kati negundi bwajja okubeera nomwangwe emakerere nannyini buyinza yo kasi ategeera nti kigenda kugwa nadduka tomulabako mwemukole nabo ali mu lubiri mwennyini mwemukole nabo buli anaakola nabajja kwebajagala nze nabawumula nabakkuta ne bwe tuli basinga ne bwe ndi balengera mu ggulu nja kufuluma nabakkuta abantu abo nakkuta abavubuka abo naye bajja kusasula ndi kakati Rukutana famire yagibuulira buli muntu yenna naakola nabo olumala okweyambisa nga bakusuula nannyini buyinza nga adduka yadduka buddusi ku bannu wanje ng'atema ye olumala okufunyisa embuto ng'adduka ng'atema mubeere nabo buli gwakolagana naye ayina kutema butemi bakuwatudde sibe bali mu kkomera nti babba gonde baabayiwa ettaka mu kasooli mu basibe bw'obanga mu maka nga gwe oli mwana tulinamu nnyoko ayinamu nnyina bwe bamuyita okusamba omupiira aveeyo ye asigalayo lwaki maama we jamuterekera mu ndagala kakati mweyiwala abantu bano bo tebakola kibi fe abaganda tuga nti muganzi takola kibi ng'eggaali baagoba ono omukazi eyali mu energy muloni bo nga babbye 54 billion ye yagobwa olumala okufumisa embuto ko ne badduka kati mubabeeremu nze nabatamwa bataddewo kidudu nabatamwa natamwa akabinja ako obawandula buwanduzi wembalabanga ntema wemulengera bwe nti wuyo baabo baze nga ntema teri kuddamu kwogeramu nabo teri kuddamu kukola nabo simuka buli ne mu ggulu sina kyemba onaakolera otya Museveni nga tolina gwokola naye mpulira nja kukolera nja kukola byali ampadde naye sikola nabo namwerona njagala kutegeera siribaddamu ku nsi muka buli ne mu ggulu muzeeyi mpulira nga awuliriza ennyo Rukutana alina ensobi ze ez'obuntu okwata emmundu bubi kati bamuvunaana kuggyamu abo yavuma omukazi we bagamire bamukolaki tewali Rukutana bagenze aleka bamuluyinze nga Mwatone General Chambers bayisingisa gavumenti emisango ne bajjayo ssente ekyo kisoboka kitya muzeeyi gavumenti nga yeeri nesinga ne bagisingisa bibabadde bakola bonna bo basobola okugjayo ssente ne basingisa gavumenti omusango ne basasula omutuufu ye tasasulwa ebyo byonna abadde abikola batakwatwako bonna mpulira kebalinyweza
kwe balinyweza bakati obaka nze nsaba Katonda nteekako kabande njagala ndabe Kasajja omusajja omukadde oyo gwe bakozesa ku ssente za Leya I'll tell my junior njagala Kasajja mulabeko nga Kasajja agikanga baddeko ng'embuzi ennume ng'oli yadde akiteke kyanga yadduse balina early warning mechanism bakasaba muwulira ng'atandise okuyomba but this woman in Kampala Musisi nga yadduka mutabani wa Kajiji yonoona ekibuga nga yadduka bo babeera wali nga balina mechanism mpulira nga Musisi yo mutabani wa Kajiji ngadduka mwe babeeremu you work with them it is attractive to work with them but you pay much bate bakwatibwa olufunyisa olubuto ne badduka olumala okufunyisa olubuto ne badduka olumala ng'omuwala bagoba mu ssomero bakuba penalty buli motoka gye bavuga eraga mu galaji bo ne badduka kandi mukole nabo nze siriddamu balisasulwa ddi nze siriddamu bo balisasulwa ddi kubanga bo okozesanga omuntu bwe bamuddukako bamukozesa bamuddukako ne bwe mba ntambula ne mpulira eddoboozi erifaanana ng'eryabwe situnula mabega nabakoowa nnyo abantu abo nabakoowa mwe mubeere nabo njagala kutegeera muzeeyi era waliwo ekibuuzo ekibadde kirakuza abantu emitwe Haji Nadduli yasinzidde Kyaddondo eyo ku kitebe kya NRM n'agamba nti Sale ne Museveni be baleese enjawukana mu kibiina era n'agamba nti bali mu kakodyo ke baakolako edda kakuleeta kibiina kipya NRM bagisuule bagijjemu bo abeeyogerako nti baalwana ensonga eyo gyogerako andi kakati Nadduli kati wakyali amuwuliriza Nadduli olumbe ekigenge kimulidde alaba Nadduli yali minisita ne bamuggyako n'afuuka advisor we yaligaanidde otegeererawo omuganda akugamba nti oli Wambwa waayotera oba gonja waakalira Wambwa waayotera ababweru nnyo n'ekyoto gonja akalira kumpi kasita batandika nagamba olowooza mukyala Amelia ki ekyamujja mu State House simanyi yali ayagala nnyo okukolera pulezidenti era yakaabanga agenda naye natula ne mukyala Amelia ne mugamba nti mu byobufuzi kankubuulire bw'obadde okkiriziganya n'omukulembeze ku point 8 ku 10 kasootukwa ku 7 genda kitegeeza nti eri force ekutwala y'amaanyi abatayagala obeerewo early warning mechanism kinze nategeera bano tebanjagala mbwenye obutwe emirundi 3 kanetambulye ngende ndi wange neetulidde emyaka 7 siina kyembaagalamu siina kyembajjukirako kirungi mu bulamu bwange tewali kiri nkomyawo nindandala mukazi alina n'abaana tafiira mu bufumbo ekizaala atambula nakyo kati ye okulumiriza gundi Sale ne Museveni balibe bannannyini kintu gwe bakule kasita okkiriza ti Nadduli bakugoba kuba minisita n'okkiriza nabakuba obwa advisor kitegeeza force eyakugobya entuufu Binayisa bwe yali agala okugoba Oyitojo yamujja ku Bwakano n'amufuula brigade n'akkiriza kati bwe yamukyusa ate n'agaana no the moment you recognize authority okkiriza nti balina obuyinza bwovuba kati ye Nadduli ayawukanirawa nabo kubanga Nadduli agamba nti bano baagala kuleeta baana baabwe gwe waleesaani obadde toleeta mwana wo nabaga nti ayingira mu loogi okwenda avuma afuluma agwo mulimu omuzikiti mu loogi mulimu omuzikiti bwena mugenda kukola kintu guno wakuba tonnakikola nina bukikikuleeta tosobola kulangira munno tekisajja kyenzi kino talina moral authority nvumirira bano no baakupima ng'osaana obwa minisita n'obukkiriza ne bakupima ng'osaana obwa chairman bwa 5 ne babukuwa ne bakupima ng'osaana obwa advisor ne babukuwa yes bantu be bamulonda ku 5 bano kirabika ye complaint ze ng'omusajja omukulu kubanga olina okumanya nti ofono ye mulungi nnyo nga tewali sente bwe zijja abajozi ne bajja nti nze nyinza okukola wansi w'omuntu omulala nga mbadde nsiitaana bw'omu pulezidenti yampe sente ezange bajeti yange tajja kundabayo sijja kulwana na muvubuka oyo apaana yanneeweredde pulojekiti yange gye babadde bagenda okumpa mirundi agitutte twala pulojekiti yo fe tulira mu ndala gundi lya naffe tuli wasa bawala baba pulezidenti abaliddako ne tulya sente ng'abako ate ekyo kinnwanyisa munzite bwe munzita ani analabirira famire yange kakati kankubuuza ani akyamanya abaana bakaweesi situbawulirako ani akyamanya abaana bagundi babiriga
tulowooza nti gavumenti eyateeka enawo skimu ebalabirira olowulireko nti famire yapiriga eyamulabye mukyama asembeyo abaana bapiriga bagenze ku palamenti kusaba kadaga abawe ssente ensako ya kitaabe waliwo ekiseera lwe babeererawo nga MPC bujjayo abalabirira n'abaserikale be baabawa baavaawo tebalina ssente zebakuuma ne nanyini ettaka n'ayagala opagoba mu kibanja gundi tannavunda batugamba mu nnyonyi think about yourself before you think about others mwene thing first think about yourself your family and the nation toyinza kufiira mu kintu noga nti nze kanfiire mu kintu motalina ssente tekiriiyo sooka olowooze ku famire yo nga tonabakukuna bakolaze njagala tumalirizeeko n'ensonga y'ekisaawe nze ibaga nti waliwo ekitongole ekikwatagana ku ya migration mu nsi yonna ekyamawanga amagatte ekiwadde Uganda ssente esobole okutereeza SOPs ku kisaawe naye abantu babuuza ezasooka zo zaalagawa nga situwulirangako gwe babuuziza ssente nabagamba nti abakaweesa abo abafudde baane their killers will be found in another government yes kati n'ebyo ssente zivaawa si zange no that money will be audited in future ate babakwate nga bakyaliwo bano baana bato ababbe ezasooka ebintu binkwata nako ngenda kuziryako nze nkugambye nti ne bwe bukya ku makya nga ssente zaabwe eza election siriddeeko na 10 tekina kikinnumamu bwe kibanga okuzifuna nina kukola na muntu omulala zirekeyo I will continue the way I'm doing bwe zibanga za kusooka kwegayirira nina kukola na bano abaana bano tiimu eno kanzire wange nebake nkuba amatafali waffe mu kyalo nesiriddamu kukola na bantu bano na bujoze bwabwe oli mugagga bwetayagala se kebakube ati buba bugagga singa buli mukazi omwavu yeetunda integrity ekitiibwa nti sijja kujogebwa nkuba ebiraka mu mpale kale sijogeddwa mpulira akatambiiko olunaku olwaleero tukabateereddeko ku puroguramu eno mangu musobole okuwuliriza embeera eno basically muzeeyi batunyonyoleko ku katambi bajja kawulira tekiina tabbu naye nze kyebabuulira tebalina kye bammanja kubanga first of all bo babeebaga nti amaloboozi gaabo mpulira ebyo byonna bibadda ku social media kuba buno butambi buno kuba ki social media tosobola girwanyisa ejjookulya mmwe eryo gibali mu mutwe mutuule wansi sit down and keep your secrets under your feet under the cover but if you do things that you are embarrassed of when you cannot defend them munane nyani of course wali gomgenda kule nga mumaze lwaki mugula batasobola kwogera by this time nababuulira scientific elections requires accurate people who can come and defend you but nobody will defend things will defend funds we has not benefited of course bujozi tewali gomejja kujoga bujozi bwa kikata wabwo kujja abanyonyole education abanyonyole health abanyonyole area education tibyampa nkubeyo ndo nkwasa omutwe wabe wankubira for me I'm lucky nobody can ring me nobody can ask me what I've said tikiri if you block this you are not in abaganda baganti in pursuance of banning a result you ban the whole house mumujoga abantu mugende ku social media kubanga you have failed baliruli abantu bamwe bamwenda bani babadde bafailinga bulungi nga mubadde temugirowoozaako ejjogo kali bagwe mu mutwe babadde batambula kati balaba baba shift babakuba babashiftize ku online you did not train why did they ask politely can explain why did they ask politely than controlling sababa nga tebasobola kunnyonnyola kintu nga tebasobola kinnyonnyola temujja kutwereekako tewali yali ya ssente zammwe if you eat you find out how to abaganda baga nti akali amaggwa kekamanya bwe kagagaaya kakati muba mulidde amaggwa gammwe temusuubirayo balaga bagaayira yes get competent people we have so many younger people who can defend the government temubawa muleeta bukabanda muleeta bwani butasobola to defend nti because naye ate kinewunyisa babamalirako sente nyingi you have a wife who cannot cook food properly then you first
you're the neighbor's wife to cook for you. How? Tekisoboka. Nti gwe tamanyi bafumba piraawo. Naye oyagala okulya piraawo. Ojja mujja wa Uhuru ku mpaka. Abasajja balina ejjoogo mu mutwe. Ogambe Uhuru amukuleetere lwa mpaka amuleete. Amuleete lwa mpaka. Mulina obujozi. Mulina obujozi mu mutwe. Programu yaffe ey'olunaku olwaleero tubeebaza nnyo kubanga mutuwagidde ebbanga lyonna. Mwe kye muba mukola cover your footmarks. Temukola bintu ebyo. Mpulira. Naye okulowooza mbw amawulire gundi rights gundi features mwewandiikira mwekka. People lost faith and credibility and trust in your newspapers because the newspapers what they publish can be verified by educated people. Empapula zammwe zaafa muzisse muzimazeewo tewali abafaako. Naye kati be basaba ebya license balina kukola ki? Era of course balina genda ne beewandiisa. Owulidde nti bo be bafiirwa. The issue is temuyina baboogerera. Temwakitrainingako. Government gets information first. Mwe mwalisoose okufuna ababoogerera. Mwalisoose naye temujja Abaganda bagamba nti bw'amala okukomba mbonna kati otwale oterekera ekimwa kyo kikulinga ekyo omugolooba mbu bw'amala okukomba ye n'agamba nakati atereke bamala okulya ssente zaabwe mbwali wa jobu oba tatuwagira n'emmengo bwe yali oba tayagala byaffe tabyogera nkuba ennyondo nkwasa omutwe tosobola. This is my mouth. Nobody can control it. Take me to court. Naye obujozi obwo bwe bumuyina mu mutwe. Why don't you slip off this arrogance? Mukkirize tulina mistakes zetukoze. Naye mistakes ezo zetukoze waliwo be tujoze. Toyinza kujja muntu gwe wajooga n'omugamba nti kakati akudifendinge. Taliiyo. Teri muntu ajja kudifendinga kintu kyataliddeemu. Taliiyo. Yes. Who pays the piper controls the tune. Mwe mulya naani? Why do you believe nti mwe mulya ssente zammwe waliwo omulala ajja okukirininga place? Ekyo temuliyyo munajooga abantu. Olwaleero people will rebel against you in many ways. Bajja bakuba obululu, bajja bagunda wano, babagunde wano kubanga people are fighting rebellion. There is a rebellion against obujozi. Tebasa kugabo balagira bulagizi bakera ku macha ne bayisa ebintu byabwe ne baga kati mu bigendereko. Tumala okujoga nga tumuyita ate nga tumujjando tumuteeka wano. Nga tumujjayo ate ngembwa tujja eyimbwa egyo ojja kujjayo. Teri muntu gwe mujje kujjayo aboogerere taliyo. Tewaliyo muntu gwe mujozi ajja kuddamu bakolera taliyo. Amuteringeyo. Nze nalemera ku Museveni ye kaira wenkoma. Bano bo siri baddamu. Ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. Siri baddamu sina kye mbaagalamu. Bwendire bule ekyokulya nja gende waffe nkuba amatafaali mu kyalo ndina ettaka ddene naye siri baddamu. Nettaka bajja dibba. Siri baddamu. Nettaka bajja dibba. We fair out totally. Yes. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mbeebaza nnyo okubanga mutuwagidde akaseera konna mweraba. Obwo obujozi bwabwe bubajoogesa abantu. Buli gavumenti etuuka mu ebyo. Buli gavumenti buli lwetuuka. Explain. Nyonnyola. Nyonnyola. Explain. Buli minisita era omwogezi wa yeeyina ki? Naye ye ofono. Kati ofono yafa. Kati Dombo. Domba jayogere kubanga sente weziri. Ye Rogers Mulindo ali kupiga. Bano bajja n'akamotoka aganene bamala okwogera bagende. Ani akwogerera? Sikukuba ennyondo mu mutwe. Sikukuba omutwe ogwo n'engwasa. Kuba omutwe ogwo n'engwasa. Toyinza. Obujozi bwennyini. Mwe muzeeriridde. Nti ojje wange ondagire. Omwatta munne. Tekisoboka.